Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira osuzeeyo otya ampuliriza. Atuuse ku mulimu weebale. Ali mu nnimiro nga wagenze n'aka radio tukwebaza byansusso. Nina abankedde leero mu Kastenseni basajja bange yabadde Abdala Kiwanuka ye yabadde ayogera ku kunywa sinze oli musajja musiraamu nze mbimanyi munywamu naye nze mbagamba buli kawala jako ke munywa manya amavivyo gakuba nina banyumba kwano bange balisanga mbadde nzija wano ntuuka wali ebukoto Charles wakweka emmotoka nga bankubira akasimu wali nange sijitegeera ayimirize lwatereka emmotoka ye adese urukweka najira onayina kapasite ntinzo omutendeke nkweka ekintu onakirabye naye asajja bankubidde ne baŋŋamba nti bwetemumanyi je ne waragigwe mwogerako neki gavumenti ebijjako omusolo mungi nnyo onze gwe lwaki oyagala kusonda musolo gwa gavumenti lwaki oyagala okutuka amagulu olwa gavumenti te wali olabyeko nga tetukola kubanga tunywa basajja bange balisanga ku stage Songa yose njaya lero mbadde mpuliriza ku radio very interesting wadde CBS ndowooza nga oli agamba nti omusajja gwe baagoba olw'obutamiivu yasinze omusango wa Bungereza mu Amerika baamugobanga lujuuju n'agenda mu kooti nti eyo si nsonga ntuufu yakungoba kubanga konyaga nti naye mutuufu era mumuliire yeesa anywa naye anywa mu tayimu ye erifiri ekyokubiri emirimu gye temuleese bulijjuzi ampuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire ekizibu nti kakande yakutta omuzaalo John buuza abantu nina John Kakande nina Haruna Kanabi nina Charles Romshana Aisha Kabanda watuukidde ngeri ebyayiseewo edda bannange abatuwuliriza enkyaya leero mbalamusiza n'embebaza sebo nga nzijako muzindaalo njagala ensonga bbiri ababbi b'omu taxi bakyalimu abantu bafe batuwuliriza begendereze taxi ezo ezibeera ku makubo nga zitambula nobogera bange erimu abantu 7-10 leka kweyibaala nti basaabaze mbeera ala nti ku nsaawo yo ne ku simu yo ekyokubiri mu roadi mugamba asindika abantu be wano ku Bombo Road emiti gikaze ate mu rainy season John kanku informing emiti egyo gyalibwa ekiwuka gibadde infected n'akantu akalanda akayero negitaliiko sebuka kati baazuula ng'ekyokugikolera kyokka egyo walina okugyokya okusobola okutta gundi eri bw'otagyokya kavaako ne kagenda ku mirala omanyi ndi very passionate kunyemeza story yenu naye wali okuya na bank of Uganda waliwo obwiko obuntu obayire boyogera sokoleke nkubulire waliwo omuntu omu yampa story ku miti naga nti zinakola sente mpitirivu nnyo nga bampadde contract zendabirira emiti n'ebibira nabikolanga emitereza bwe buti wayitawo akaseera nengenda bifuuyira eddagala nebiwotokawotokamu bibiwotoka ne bampita nenzija nembifuuyira yenajayizinga naga nakola sente mpitirivu naye nga meseji y'omulodi yo ndoozi etuuse muwuliriza waffe kyalisibuuza abantu akati nga sinaba kubuuza because wayinza okunzijjako muzindaalo Aisha wagambye waliwo ofiiriddwa Romshana dealing ne program kimanyi I am entitled ebitali mu program entitled kuuza manyito ja gunzijeku kansoke na kiri mbuze dealing ne ebiri mu program kibazo bamuwadde n'ate bwatuuse wano naye n'alyako kati share yo n'agirya kakati abatuwuliriza Katonda w'amaanyi Katonda wakisa ebyensi tubifuna naye bigwawo kati Katonda taggwawo Aisha buza abantu ebyokulya byange Petero ng'olabye wano ebyokulya mu studio ngenda kutandikira wano kati abatuwuliriza ndi ku lutalo lwakwerwanako ku rights zange wano naye kandowooza nti muli bulungi alhamdulillah Mukama twadde obulamu tuva kusiiba Mukama tubabaza okutusobozesa okusiiba
n'abakristu nabo bakulikeyo n'abasiraamu bakulikeyo tusigale nga tusinza Katonda tufuba okumutendereza. Nina Women's Day kanjogere ddala mu kububooza na Women's Day ku Mande nkowoola abami n'abakyala ab'Ebutambala mujje tujaganyize wamu. Mujje at your own risk. Olunaku lwajjo wabadde Women's Day kalangala tewaliwo kyabaddewo. Kakati president ebadde set nti tewaliwo obuzibu mu Women Days. Makulu kibazo njagala kulamusa abatuwuliriza yonna gye muli n'okwongera okwebaza Simba okukuuma omutindo gwayo mu kuweereza abantu era nzikiriza nebaze akutumye nti yeebale nnyo obubaka naye ne gwotumye si musajja mubi abuweereza bana puroguramu nabufuna alhamdulillah bulinze ataliwo tagwirwa muti lwendi leero naye has is a special case because mwamwogeddeko nemugamba jja naye aweereza ye musanyufu kubanga gwe yagambye nti gyali gyendi era ngenza okulanga endya etesingako ku yange badde waliwo omukyala kale nakedde omwedda ndi mu motoka wabweru. mukulu kibazo nga bwe tubuuza kubatuliza tutunulire ne wiiki ebaddemu ebintu bingi. Muwanga topapa sizoni y'ensenene tennatuuka. Ebimu nga byennyamiza azino tezibadde ensenene. Ebimu nga byennyamiza ebirala nga ate ebireetawo ebibuuzo bingi ebyenjawulo tubadde tutunuulira areas ezibaddemu okufa tutunuulira obutemu ate n'abantu okwetta. Minisita yattiddwa omukuumi w'ekibadde ensonga nkulu nnyo mu wiiki ate naye n'amala ne yetta ne wabaawo ebigambo bingi nnyo ebyogerwa ebimu nga bikwata ku nsonga z'abakozi engeri gye bayisibwamu ate lunaku oluvannyuma lw'olunaku lw'okujaganya olunaku lw'abakozi ate omukozi natta omukozesa mu ngeri ate era ey'obukambwe ennyo naye era ku lunaku olwo ng'olumaze okugoberera nadde nali ntunula amawulire mwaliwo omuto oguga nti Namutumba regrets hosting Labour Day nti ab'e Namutumba bennyamidde nnyo kiga lunaku lwatandika nga luna lulimu bintu byakwennyamira batimba tovako ku maini nga balowooza batya baba omukisa kye ya pasoni district woman representative area MP bwe bakola emikolo aga nti lunaku lwali national terwali luloko bagambye nti bwe bagenda awalala nga babawa naye baatuziyiza nga tulina bye twagala okugamba jjajja naye ne beekwasa mbu olunaku luli national. Namutumba tali mu national kasita abeerako ku Twitter bamuweereze kale sebo Namutumba network coverage gyeri internet ogenda ku Twitter ng'omuweereza jjajja obuyogera n'assistant wese abaali baagala wali nga waali muloza yabiteekako tetunnavaayo eyo mukama waffe bagambye basuubiza paaka industrial park ku Twitter tajoogerako eri ebintu ebiri nakyo bannange ebyo bibiringa ajwiko yakola ekkolero lya walagi mu Arua nerimusala gandi yaggulawo olufulawa nerweru ente zikyabuze ezigenda mukulu kibazo nga tuvuddeyo tutunulira ku tubadde n'olunaku lw'abannamawulire World Press Freedom Day nalwo lubaddewo wiiki eno nga tutunuulira engeri eddembe ly'amawulire gye litambuzibwamu nalabye nga mukwano gwange omugenzi bawadde awaadi nga bamutendereza olw'okulwanirira ennyo omugenzi Justice Kakulu okulwanirira ennyo eddembe ly'amawulire n'okulaba nti abantu bafuna omwaganya. Mukulu kibazo ensonga y'ebyobulamu naye badde ku mwanjo abasawo n'okutuusa kati mwe be muyita bayintaanizi naye ng'edda babayitanga ba junior doctors nga bakyakaayana nti baganya okubeera nga badeployingibwa bakirize bakole bukozi babawe certificate zaabwe ekiri emabega w'ekyo nti omwana tafuna practicing certificate nga takoze internship n'emmengo taddewo enkola okuzimba amalwaliro 3 nayo nsonga nkulu abagambye bali tatuuke abadde tannamalayo
overtime Fitina ndaba joyina John ngeko. kakande si fitina era nze musaasira abeera n'ebigambo bye bingi kati abeera ng'olunaku naye kakandi namulabye ng'alengera kapapula n'asoma n'alaba nga tokitaddeeko Omuntu bw'asiba akatambaala akeeru nga John bw'akasibye. sebo wiiki era egenza okuggwako nga ne be bayita aba senior house officers nga nawo batadde wansi bagana ffe tetunnaba kusasula ganga ebintu byonna byetooloolera awo era ssebo kakande kyoyogeddeko nalabye waliwo akubuuza nti bo bagenda gatambuza batya amalwaliro ago kati mukulu kibazo ebyenjigiriza nabyo bibadde ku mwanjo ng'ogjeeko abaana okuba nga baawummudde ssebo jjo lwabadde olunaku olutuufu minisitule lwe yateekawo amasomero okuggalawo mangi gaawummula gaawummula dda wiiki 3 naye embeera y'akawunga si nnyangu naye nedda abasomesa nammwe ekibazo mutulimba bwe bongeramu wiiki 3 nga mwongeramu bwe mukendeeza toga nti ka balansi ko gyekali ndowooza gwe ebyenfuna bikosa abakozi ba gavumenti bokka tebikosa abakozi naye nga wabaddewo abayizi ekyambogo nga bagaa nti mutwongeramu ssente olw'okuba tetusasudde n'abaweererwa gavumenti emakerere nga nabo beekalakaasa baga nti ssente zaabwe tezinnaba kulabikako nga ebintu byonna era byeteeloolera ku ssente mukulu kibazo poliisi nayo ebadde ku mwanjo nnyo wiiki eno ku nsonga y'okutulugunya abantu brutalite mu luganda nga bulijjo kweyogedde okutulugunya ate tokya brutalite obanga brutalite busibira mu bbwa empisa ezeeza oyo abeera musibira mu bbwa musibira mu bbwa muli musirikale oteekeddwa kubeera musirikale okubeera musibira mu bbwa brutalite obwo busibira mu bbwa kutulugunya butujju nabwo nabwo butujju tugenda ne tubiza bukambwe okukozesa oba obukambwe obususse naye ate era adi bwe tuyita obusibira mu bbwa obeera osusse ku bukambwe era aba tukola like enwa enwa gyemanye enwa it's a black insect naye ekuba oluviiri nekuluma enwa ekuba oluviiri linga nti sinjoki but it's black na big stomach eyo nomba egambe enneeyisa ya poliisi agambanga nti yalinga alidde ennomba sebo enneeyisa ya poliisi ey'okubeera ng'ennumba mu bantu nkuli okuyimiriza enkuŋŋaana z'abantu naye ebadde ku mwanjo naye era wiiki eno naye wabaddewo monito yakubye omutwe naga nti 10 policemen arrested for stealing from a thief kegamba naye gwe gwali gusoose bulijjo batwala buli lwe batwala exhibit kibeera kya bulijjo nina gwe mmanyi ekyasinza okukwata omubabiri ye sub edit engeri gye yakoyininza omutwe police officers kanabi omwami Okoth Ochola bwe yali akyahedinga bagiyita CID mukwano gwange omu ng'ali mu CID alina special consideration atuukira ddala mpaka embuga yagoberera quote unquote omubbi nga sente bazitereka mu container awe ekireka nga container it's a site building site ne bamugoberera ne bamutrackinga sente za kitongole ekimu mpaka lwe bamusanga nga cash gyali ne bazitwala nga exhibit ne bazisomba nga exhibit mwami Okoth Ochola oyo is such a careful man omulenzi bwe yajja n'areporting omusango namugamba my son I think that is a very dangerous case. I think you should ask for another investigator on the case. Katate Okoth Ochola n'agenda mu leave nga tayagala anything to do with the case. Era engalo ze tezaali anywhere. N'omulenzi ono n'asigala ng'ali very passionate about the case. N'agitwalayo n'akola atya n'agigoberera. Sente ze bareportinga ezabbibwa which was recovered and reported and delivered in exhibits. bwe baatuuka balina 10% of the money
we batuukira okufailinga ewa DPP omulenzi ono ne yeekyanga nnyo naye bayamugamba my son keep your head low kati n'olwaleero bwe mbiraba ate oli n'amunnyonnyola ekyali very interesting nti exhibit teyeetaaga kubeera hall ti in policing bwe baba bakwata ensawo y'ebijanjaalo ti tebaleeta nsawo yonna mu kkooti osobola okuleetako kiro kati pati neeragawa ebyo ate nze saasoma ku olwo siifu stealing siifu kati nno ssebo omubbi yabyobo He didn't steal the exhibit. Oli yabba ali mukuddukano naye n'amuddukako naye n'amubba teyabba exhibit. era ndowooza gwe baakulaga naye bano balimba size ezibadde ezo nabo batutteko bonna basibi bali mu kaduukulu naye awadde poliisi bwesabeera nga tukyali ku nsonga ya poliisi nti n'ekitongole ekikola ku ddembe ly'obuntu Uganda Human Rights Commission nakyo mukulu okyolaga obadde oyogerako kyamuweereza bakuntumye nti jangu nnyonnyole obukambwe buno yatumyeyo abantu bagenze ne bamukiikirira naye nadde manyi nti oli eyeekandaga nga tumuyise ngangane uno bazze nti yatuzeemu kutubuulira wabulidde awo nti babaddeyo ne ssebo omukulu kafuuzi agaye nti engeri amateeka gano gye gatagira bulungi enjiru kati ono adde ayogera ku women's day gy'alina bagaye bagenda kuleeta guidelines ezinaasobola okuluŋŋamya Aisha bw'aba ayagala okusisinkana abakyala b'e Butambala biki byalina okukola mukulu kibazo mangu nnyo nga tuzze mu paalamenti ba Aisha bano As a district celebration ezikwata ku nkuŋŋaana yagambye agenda kuzireeta deputy namutuukako oluvannyuma Aisha Kabanda she's celebrating Women's Day bw'aba nga celebrating the other function is it at the district level bw'aba nga district level gumulimu gwa RDC nowekalangala ndowooza gwe badde boogerako gwe bakuba naye kye yaliko ku district level naye n'alemesebwa mukulu kibazo parliament nayo buvuma yali buvuma parliament nayo yamaze okuyisa etteeka baalikomezaawo yongera ku speed kanaba etteeka eryo lyennyini ne baliyisa ne batuwa n'omusolo naye era waabaddewo mu luzungu tugiyita stand off akakanyoola bica wakati wa sipiika ne omwami oyo agenda okuleeta guidelines era namuga nti toddamu deputy attorney general yamukomezaawo incognito yamugobye effectively namuga nti for as long as I am the speaker nze anti tannakola statement mpya yatugambye nti for as long as I am the speaker you will never present or defend a bill in this parliament afubye nnyo okuleeta procedure tubuliro nakomyewo atya gwe bagobye naye nenzibikirwa ngenda bakimanyi kyende nasoose nemulanga gwe bakugobye okomyewo otya naye nze kyenayagadde olwo sipiika abeera agobye eki minisita era awo nze ndi muwagizi wa Anita Mungu ate oyo si yasoose kubanga n'omukyala Kadaga kumpi Nyombi mukama amuwommoze mirembe naye yali mu mbeera y'emu yamugamba nti gwe toddangayo okutuwa wano magezi go kubanga nkutegedde amateeka ogataputa ki naye ekyo kyali kya representation yakoma ku ekyo n'afuna ne balooya abava ebweru kati mwe muba mukola omulimu naye ono bw'oba nga tosobola kudifendinga tteeka nga tosobola kuwantaputa mu palamenti president alina okulonda deputy attorney general naye ono si ye yamulonda abamugobye teyakomyewo nadifendinga biru endala nabadde neebuuza nti singa temumala musipiika waffe temumala musipiika waffe maanyi naye ensonga ezo ng'oggyeko njuga nti yamugobye naye n'omukulu oyo deputy attorney general musajja wa member of parliament naye ebintu byayogera mu parliament n'ogamba sipiika nti sirika nze sirikako
sikakoze njogere andi bompa omukisa okwogera agukujjeeko ebizibu omanyi buli nsonga erina ebizibu byereeta njagala kweyambisa mudamu omukiga naga nyamaza stama stama era nastama naye kati ebyo byabanyumidde ensi yabonone kati ezo zibadde mu palamenti nedda ssebo mukulu Muwanga naye Muwanga aleme kutulimba bwebanga webatyo bwe babeera wana badde neebuuza nti muzeeyi w'ekyannamukaka singa yabadde mu ntebe eyo yandituuse ku leve eyo oba yeyandibadde engeri nga gyakwatamu ensonga atera bikola atera okubikola nga tomulumbye sebo naye avaako nga tomutanuddeko lutalo ampuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire wiiki egenza okuggwako nga ne kooti omulamuzi Jamiru Kibedi yagambye nti ebintu bya narcotics ebyo erinnya liri erisooka olinyweza nnyo Jamiru yagambye ab'ennansana empaaba yaabwe yali entufu yagenza okutunulamu ng'etteeka bano bamuwanga baliisa nga tebawera omulamuzi Jamiru yagambye munywe enjaga nze ndaba abaana bajaganya nti babakkiriza okunywa enjaga era kyendabyeyo baga wiidi oye nze sijja kubanga ggwe kitama nyakunule bulungi omulamuzi Jamiru yasazeewo munywe enjaga Jamiru era leero sijo yagala okukakiriza naye omulamuzi Jamiru yawunzise obuzibu bwe muyina kiringa bitukola amateeka ne judgment otulangako mukati niba oli ku level yo ng'ofunye embi enjeru noga naye no judgment ani ajagala bweti eyo ntaputa kati eyo tujja kujja eyo si ntaputa kati gwalowooza nti bakoledde banyu banjaga nedda boss genda obubulize olwaleero ani alima enjaga eyo tujja kujja kakati ate bagandi nawe okubiriza okulima enjaga gake nti nze mbagamba mulima enjaga kati nze mbagamba bulijjo eri nati ze namanya dda nti abagirima nga banyite biraga nti abagirima kati teeka ndowooza Muwanga yali omu kuba kati ndimanyi nnyo kati n'ebigikwatako mbimanyi nnyo naye nga yasinga kwakanya kali akamayirungi wagera n'enjaga by the way amendment kati n'ab'enjaga bakifunye bubi eyo tukomawo katumalirize mukulu kibazo nga naye twagenza okuggwanga Muwanga gisensi Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ejikwanjuya John Kakande Haruna Kanabi Charles Wamshana Muwanga Kivumbi ne Aisha Kapanda John mede ero kantandikire wa Muwanga omulamuzi Kibedi Jamiru omanyi mumuyita Jamiru liwulikika bulala Jamiru fe twakula oyina okuligumiza Jamiru bwe yagenze mu nsala ye nga bamuwawaabidde omusango si ye gwe bawawaabidde nga bawaabye omusango ku tteeka lya narcotics mu kooti mu ntaputa ye ekisooka agamba nti etteeka lino bwe lyayisibwa mu palamenti yali tewera era yadibaga amateeka agafuga empisa y'amateeka n'olwekyo nga tannatunula na mu substantive issues etteeka lyalifu befufululu teryayita but amongst others nabo baali baraisinze issues kati bwe nagenza okulaba response y'abantu immediately nga eri divided kitegeeza ki lino etteeka eryayita ku narcotics bwe libafu kitegeeza tetulinawo teeka oli yambuuzizza eggulo musajja akolera gavumenti mu Auditor General's Chambers naye nti bwe nkwata flaska yange ng'erimu enjaga nenjitwala mu office kati ndooza teri yanvunaana kunzi watandika gyo giteeka mu flaska
naseka koza nti entaputa sinagifuna nti then bwe nagenza okwogera ne Abdallah Kiwanuka jjo nga Abdallah Kiwanuka aga nti nti parliament erina okudduka emisinde embagirawo ekole etteeka eritavuganya eritakontana na nsala ya kooti tusobole okubeera n'etteeka. Omulala olunaku lw'eggulu looya mutoototo naga nti under the circumstances teriyo gyowaabira bantu okutuusa nga waliwo etteeka eppya erizze. Of course ne John atuwadde entaputa endala nga tetunnayingira mu studio. John atugambye nti etteeka eririwo bwe libeera scrapped tuddayo ku lyaliwo nti kati lye mwalimu amendinga bwe libanga lino lye mwateekawo ffu kitegeeza turivatinze ku status quo. Turivatinze ku status quo kitegeeza nti mayirungi gokka ge ga escapinze kubanga tegaalimu muteeka ekkadde. Nti kitegeeza nti enjaga n'ebirala bikyayina etteeka eribikwatako. Nze ninayo n'ebiri social byenjagala okubuuza because I have a problem with a generation that is running down because of drugs. Ebyo byo tubikola tutya Muwanga? Kakati njao badde tonajja kanabi n'atugamba wali omu ku ba core advocates betteeka lino. Ne mukwano gwange Abdallah yaŋŋambye nkugambe nti Muwanga for economic empowerment empower your people balima amayirungi bage exporting tufunire ddala income. Yaŋŋambye nti Kenya ebimu ku bye exporting Somalia kyenkana buli lunaku. Kakati ono loleza mayirungi expert mu trade ya mayirungi ni Muwanga yenyini bobuza yigibulira waliwo yankubidde wekasenge zino ze batambulamu nga banoonyereza. Waliwo yankubidde benchmarking. Muwanga yakola benchmarking ku mayirungi wawona ne Somalia tewatuuka ne Somalia seba n'akomawo ng'akunyonyola n'ebika gano gawugula zambwe gati gano gayinza amasanda gaagano mujjukira bulungi nnyo era kati tulina Jibuliru muntu omutu Petero okumanya Muwanga ya popularizing amayirungi sajja yankubidde wekasenge mu busiro naga nalima amayirungi gange nembulizaako Muwanga oyo tuge exportinga wa nga nonga naye kasimanje nga twala era kakati emu ku Kenya kyesinza okufuna Somalia nga ffe tutaddeyo amagye gakuuma bo babadde batwala mayirungi era bafunye rupiya mungi okuviira ddala emmeru naye kati Peter kansoka aba abayinike bwe bati mu Somalia ezigula amayirungi bazijjawa Somalia si bayinike hapana no gamba nti gavumenti ye Somalia ennyimika ekiringa bwogobera noloza nti Eastern Congo bavu no eriba biliyoniya this is stateless bako misolo bako achieve bako business zabo era basinga okukola amagendo mu region wano kakati kansoke tukuse ku kyetteeka amendment eno yaliwo mwali mugenderera ku curinga twali tugenderera kukyusa ku schedule tuteekeko kati ge mayirungi ebirala byonna byali already banned muteeke kadde n'olwekyo amendment eno yonna yagenderera kuteeka mayirungi mu luse lw'ebyo ng'enjaga kanabisi n'ebirala ne twongerako amayirungi gomu ku baali bawagira amendment nze nali agamba baali bagiwakanya kikyali tekyetaagisa era amayirungi ababadde basigadde bagalima mu Uganda gonna katesovu effort yange ng'omuntu nalemerako oyogeranga akanyoloko ku lusalosalo nalemerako niteekamu mu kulemerako ennyo era najjano n'ombuuza naye Muwanga nakwewunza ne nti enjawulo yawula Muwanga kivumbi ne Muwanga akiikirira abalima amayirungi wenjawulo olinde mubaka w'abali
Sebo. Ochiikira mwe watamivu. Siwe yabo bobe. Era naba ono. Yabogeredde mu parliament. Ono muzira. Ono y'omu ku bayinete Aisha nambuuze yayinetteeka ly'enguulu. Ono yalese yakoze minority kuteeka erikola omusolo ku mwenge. N'agamba bagusala omusolo. Muhammad oyagala basala omusolo ku mwenge. Kakati William John agambu yakoze bulungi. Muhammad teyadde takikola naye shadow minister wa finance. Shadow minister wa finance yabadde alina moral duty okuwolereza bakana bani ba John Kakande kubanga nabo munange ndi minister waabwe. Obadde tonnajja n'antu wano lecture alina cases ze yalabye eyo ez'omutamiivu gwe baagoba naye kooti yagaye temumugoba lwa butamiivu. N'emirimu gye kakati etteeka liri ekkadde lyasigaddewo kitegeeza enjaga yo ekyawerebwa kubanga teyalimu amendiment eno gye baali balese kati ono yasazizzaamu tetasukutwazeeyo kweri entaputa ya Kakande Narcotics Act enkadde entaputa ya Kakande yentuufu era eyo ewera amayirungi ewera enjaga naye amayirungi kati agaye waffe kati gali makisefa era ekibadde kigabeezeza nti etteeka eryo terigendanga mu nkola betugende na forcing parliament okuteekamu akawaayiro omanyi kuliko operational clause teteka muliyisiza naye lirijja ddi mu nkola awo nateeka speaker bwe nabayogerera ennyo nanga nekikulumya ennyo kati katuteekaawo ka clause nenteekawo clause nti naye ku mayirungi etteeka lino okugenda ne minister alisigninga noditeeka mu nkola ku mayirungi ali issuing a special statutory instrument to put it into that provision only. Naye behind the scene kwanza nga tukkiriza nti okuleeta special okuleeta instrument eyo bino bibiri balimala bikola. One, okusensitizinga abantu n'ensi ku bibi bw'amayirungi n'abagalima bamatire nti amayirungi si malungi. Ekyokubiri ngo abantu abagalima obawadde alternative crop twamayirungi ngetuuse okuba nti tuuse weeviiramu ssente kubanga tuyagala kuligesileti nga kukola wabusadite era gavumenti ennaku mu kisanja ekyaggwa ne bagenda bakwata abantu eyo nengende wa Obigekanya ye yali minisita nemuga naye kati gwe abapolisi bakwata abantu ne stress kino kiraba kati incidentally abasinga okulima amayirungi bali mu West Nile Maracha abasinga okulima amayirungi abalala mu Buganda bali Wakiso Busiro abalala bali Buyikwe kakati n'abe Busia otuyambye nnyo kubanga Kakande akedde kukola wano enjiri nti omugenzi yali deputy mufuti Semakula era yagaleeta eyamenyu era mu Wakiso acting mufuti era eriko acting era mu kiri ku record lwenayita olukiiko Kakande agambye nti yaleeta amayirungi eyatuwa bwe twali tuleeta amayirungi e Butambala nga ntuzizaayo consultative meeting kwa natambulayo ne committee ya parliament okubalega nti abalima amayirungi tebagalya abagalya baki balala era ey'omweko yatuwa tafusiri okutaputa yali district kazi mu lukiiko olwo kakati gwe oli muyivu okusinga district kazi ne mufuti Semakula Mungu amusasi kati ono achallenginga bawulama ate era so etteekerewe lirimide naye kakati jo ulama akkiriza okulima amayirungi tatukiriza okusogola embiddo mu research gye twakola nga tuleete emu ku strong case I put up nti ebisinga bw'ogenda ku research eriwo ebisinga okwonoona abantu mwenge si njaga
Statistics. Uganda is number 1 country mu kunywa omwenge mu Africa. Ffe tukulembedde tukutengule. Sinjaga. Ne Zambia. Ekyo simanyi ko ne research yonna akulaga ne boogenda n'onoonya ebisinza okutabula abantu omuki omwenge. Kati ekizibu ky'omwenge n'amayirungi nti go gaali gakustartinga omuntu bw'otandika amayirungi go nga go okujjako nga ogatutte excessive tegayina buzibu naye baakizuula nti omuntu bw'atandika omwenge ali layikira okutandika ku mayirungi bw'anaava ku mayirungi ajja kgenda ne ku njaga Mayirungi gakuula amannyo wegendereze kakati nga bagamba nti bw'oleka amayirungi nga togaweze gali mu mido y'okwonooneka kw'abantu n'olwekyo ate nga economic value evaamu teyenkanankana bulamu bwa muntu obuba bwonoonese kati nga debate eri very sober debate. However nga debate eriwo endala era naddala ku njaga n'ebirala ng'eri mu pharmaceutical industry. Kati bw'ogenda mu pharmaceutical industry toli lwoli gyogerako nti mugenda kukola njaga nga muyina muwogo yekka nti mugenda kukola ddagala nga muyina muwogo yekka. Kumpi buli ddagala erikolebwa liramu kaddoozi kaki k'enjaga. Kati do you want to legislate Africa ne Uganda out of the pharmaceutical industry? Oba tukolewo enkola ndala ate n'ebirala bingi nnyo uses zaayo ndala. Oba tukolewo enkola nti tusobola okukola medicinal and commercial growing of enjaga oba amayirungi naye nga tutaddewo regulations to protect a community for abuse. Ekyo nga kyetaaga a strong leadership ey'eggwanga okukuuma nga musobola okukola amalagala ne industry n'ebibala ebyo bingi nnyo betukola n'emmwanyi ono gyanywa erimu kaki caffeine era bw'oginywa excessively teweebaka nkubulidde waliwo coffee ddala amanyo ga baliwo gatunuulidde agange gabadde manyi byogakola kakati ebintu bya kaawa Muwanga gebeera eri mu mayirungi tuleke ku kaawa ani kati mbabulira tine kaawa kati ekyala nga ne even okukola some of ebikozesa abantu abangi okusitenga disoba nga bavuga emotoka ekiro biki siga amayirungi gokka muyina ne drinks endala genda obuuze content ezizirimu mulimu biki energy drink mulimu biki mulowooza mulimu mazzi na mucungwa mulimu mazzi na musana n'olwekyo effectively ate nga ne be munagenda for military purposes nga mu advances okusinga kwetugula era ojja kwetaaga drugs ezo ng'ozikola n'olwekyo tewakyaliwo nsonga lwaki tubeera ne drocranian law esobola okujja okuweera ebyo. Kyova olaba nze mbabulira ku chapter kwange nti olwaleero luno abanaku bokka be baagoba mu njaga abagagga n'abali well connected balina amasamba n'amasamba g'enjaga era poliisi ebadde ekula y'abakakande ebadde ekula y'abalwomusana abayinike ng'esamba zaabwe ze bamanyi zikuuma n'amagye emu gye bakuula ate bagenzibika nga stealing from the thief naye nga bagenzibika makitunda mpuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire genda wakakandi subira bulungi nnyo nti judgment omanyi buli judgment kati omanyi nalabe Aisha leero kansoke mbadde divertingeko nenga nti Aisha ono butanenana yaleseki n'ateesa ku nsonga nga gyemanyi yadde tamanyi ani gwakolera tteeka yabadde ku mazzi ng'agamba mu parliament ng'okyatamanyi no I tell you nga kyotamanyi companies ennene and I will speak to them kati etteeka lyayise Coke be baazuula nti abantu bangi bavudde ku soda ne bagenda bayingirira amazzi ne Pepsi Cola yekola Aquas n'abalala kati huge people we are competing n'aba bulijjo b'amazzi agaabwe nga bagatunda bagaseera kati nga waliwo balwumushana abagenda ne bakola amazzi ne bagakola ku 5 bekutuuka ku musolo bali baagala kujjamu bano mu bizinensi yaki
y'amazzi nga baagala babasseeko omusolo oguli 75 or higher because nga gwe bw'onooba agago beebera percentage 10%. Gwafulumya ebitaano ojja kusasula 5. Oli afulumiza agage ku 8 ajja kusasula luki 80. Kati ono abadde asasula 80 omusolo agamba noono mulete ffenna tulete ku 75 oba haya. Kati eryo etteeka lye twabadde tuliisa lyabadde ligendererwa kujjamu bano ba local small players to big players. Sometimes eryo tafsiri olusi ku parliament batusobola kujiwa bani. Kati mwanyinaze wano Aisha ye yakitunuulidde just like a rational legislator tibagambye 10% nga tategedde nti ani alobinze bajje kalino bali amending ne mu brief gye twafuna nga ba big operators ba players be basaba amendment. So twayisizza ekigendererwa wera amazzi gayinza obutalinya bei because waliwo market erabika esobola okwaccommodatinga omusolo gwo ng'ebbeeyi tekyuse ku 10. However the big impact be baana abagenze mu mazzi ne bakola kati ate nga beganaalinnya abantu yinza obbazaayo ku buveera amachafu. So that amendment manyi nazo. So the interest is point I'm making is not about you. The point I'm making nti kati abaegadde etteeka lino lisazibwemu nze baali bandopinga dda nga bagala ndeeta amendment ku tteeka eryo nga aim eryo erya narcotic and psychotropic substance tugireete tulegalizinga enjaga tunyweze regulations naye nga tugijje mu luliri mu bikoze ki mu byawerebwa. Nolwekyo simanyani yagedde na mulamuzi naye I believe eyo naffe kyetwadde twagala katugenda gituusa n'enjaga tugijjemu n'amayirungi tugajjemu ne tunyweze amateeka agafuga enkozesa sinima sina processing naye enkozesa. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire mbadde njagala kusoma mulamuzi ye bye yagambye byennyini kubanga ebimu ku bye tutaputa omulamuzi ayinza okuba etteeka lyonna inadvertent yalitadde mu kabada. The issues zibadde listed nyingi zibadde zilistinga mira bayina erinnya ery'oluzungu lyesijja kusoma lyesitegeera nti naye ne prayers nga bagamba nti okuliteeka mu ki denying abantu economic right oba denying right neki ekyo ekibuuzo kyange mutwe kibuuza nti owenjaga obeera tobimudinayinze ne remedies ng'omulamuzi amaliriza. I note from the petitioner's prayers that she was interested in nullification of only those aspects of the impunged law which relate to cat. The evidence before this court was that the said provisions of the act were not handled by Parliament independent of the rest of the provisions of the act. As such, there is nothing about the impunged act to be saved. Agamba nti zino ezikwata ku mayirungi tezaleetebwa njawulo nga zo ziyimiridde ku lwazo zajjira mu kibeero n'olwekyo teriiyo ku tteeka lino kiwonawo tewaliiwo kawonawo kyonna kikuba kasasiro omulundi gutya gumu n'ayongerako. In the premises I would declare the Narcotic Drugs and Substances Control Act 2015 null and void for lack of quorum for the part of Parliament, contrary to articles nezo ne Constitution of the Rules of Procedure of the 9th Parliament made pursuant to and I grant the costs. So the only reason was lack of quorum. Kati interpretation eddako kakandi ebuuza do we revert ku liri eryaliwo oba tusigala eryaliwo was not before lyaliwo lyavaawo kubanga lino lyali lijjewo liri lino lyali lijjewo liri n'olwekyo liri teririwo
No, wait. You go slow. What is the Lili. Bannamawulire? Lino lyasikira Lili. Lili ne livaawo. Lili teryali before the judge. Onfuna? Kati bwe kiba nti lino lyasikira Lili teririiwo. Lili limeruka. Taliriiwo. Kakande No, kwata. no. Kakande. You understand? Kakande. Tugenda kola interpretation. Vunulu ya Kakande. Muteeka ly'obusika. Kibazo hold on. Hold there. Muteeka ly'obusika. Hold on, bamugobye. Bamugobye wekwankapanka ku speaker. Amaanyi agamuzizza mawufa ate togalina. Kati muteeka ly'obusika tosikira mulamu. Weewaawo. Yeah, weewaawo. Nti ono amala kufa. Anti teyafa. Bamutuga. No. Bamutuga. Peter. Okuteekako ono. Kitegeeza oli tali. Ono agambye nti ono yali apapotinga nti yazze. From the beginning tabangawo. John. That's the interpretation. Yali mufuwa binisho. Yes. No ekyo. Bwe yagala okutta teyamutta. That's the argument. Naye that's not the critical issue. Quorum, this law never replaced the other one. Precise. And that argument. Naye the critical issue eri bbiri ekisookera ddala nti etteeka lyonna likolebwa nga liri in conflict ne popular social or economic reality. Liba for you abayivu on the ground abatalima njaga for commercial purposes abalunzi n'abalala even emisala by'abazungu enjaga badi bagirima yensonga lwaki ensigo weziri otherwise wandibuuziza singa teziriiwo bazijjawa ez'okusimba. The mere fact nti tukyasobola okulima enjaga kitegeeza nti all along enjaga ebaddewo. N'etteeka lino ne bandirikoze omulamuzi n'agamba nti yes in reality weriri era nja kutegeeza wandigenze mu kisenyi amayirwini wagatunda. Abantu bakaba bali affected be bano abagamba nti nja kulima enjaga ku large scale ngitunde e Bulaaya ngitunde mu America nawa ne mayirungi mutwale mu Somalia. Otherwise owebutambala oba owebuyikwe oba owe Erigon alima mayirungi we nga maketi ye erima mu kisenyi. By the way, agambye nti olowooza theoretically. No. Nga tonafuna akulwala na ku kyalo n'aleeta poliisi nti olima enjaga. Anti akwala naye onye yogedde nti ate nga n'akwala naye alima. Mwena muli mbooti y'emu. Okay? Abantu abalina mayirungi ate it is a very easy crop. Nti osobola kugasimba mu lusuku oyi n'ayitawo ng'alaba bitooke tamanya mayirungi mwegali. Ya mbuzi ya nte na ya nkoko atalinayo kumpimpyawo bikolo byanjaga. Yes. Kitegeeza nti ono omuntu wa bulijjo local person amateeka gabwe tegabakwatako. Gakwata ku bano abaagala ogenda into commercial production. Tojja kugaana bano bantu b'e Kampala kulya mayirungi kubanga tolina enough personnel oku inspectinga every small nti olyaki abamu mayirungi olaba aguze soda ninga bwateekayo bwanywa onfuna bagagayana obiji era gakolera big ja katale kakika kyawagulu nnyo. Naye ng'ekikulu kiri nti ebintu ebyo byonna bina ensonga bbiri nti binako the bad side gyetusuubira nti birina okubeerawo control regulation not total banning naye regulation. Mu West Nile twagenda one time obuzibu nalaba obutafaanako obunga butambala nti abantu twalina discussion with local people there ngaga nti amayirungi gaali gakozinze problem nnyo mu West Nile. Lwaki? Kubanga ng'abagalima bagalya obutafaananga ebutama osanga agalimi omusiri naye nga tagalya ye agalime baweereza oyo agalima mutabani we taagalye
oyo agalima ab'okukyalo awali obuzibu because in the long run gwetaaga akatale. Yes. And you must introduce new people to the club. Agalima nemutabani wali mu Kampala. Basobole okugalya. Yes. Ogenda kukakana and while tudiringa n'ebiri so economic one. Because from every discussion one to dealing an economic right, and they've been absolutely right about the economic right. Nerio the social cost. Yes. Social cost yenjaga. Mwabali mu studio abalala muyinza okuba temugirabanga. Nze yakula n'abavubuka e Kampala. I know the social cost yenjaga. Abavubuka mbayitako mu kibuga be nali mmanyi abagezi. Nga bw'akulaba akutama bw'ati alaba nnyonyi egenda mulinnya. And it has debilitated the generation of youth. Naye most of them of course no mwenge Waraji ono wakaveera akutudde townships za Buganda bangamye Nacholi. I don't know about the other. I agree nti enjagala erina that social problem. Naye by the way eyo bangi abanywa enjaga naddala bannaffe bano ba Haruna nga they are living a normal life. Nga banywa omwenge abatono abanywa enjaga eyo bannaffe bano ba Haruna aga nti don't be tempted. John, let's deal with the science of it. John, let's deal with the science of it. Enjaga ne kata akola ki mubiri are raising dopamine levels mu mubiri gwo. Eyo chemical gye tukozesa okubeera abasanyufu okuwulira hyper. Omubiri naturally guyina okuraising dopamine to a certain level. Wano ojja n'ogwa assisting. Oli mu theory. Ojano, but it is the right, it is the truth. Enjaga, telina kuli bonyo enjaga nange nenyo enjaga. Effect eba yemu. No. Because the reaction of the body is different. The reaction of the body. Yes, but ultimately, where it gets is it raises your dopamine. No, we have had scholars. Nga banyi banjaga lukuwe. Nenga balo nti they become more innovative. And that's the issue. That's the John, tetunayawukana. Ekyo kyennyini kyekola. Naye bw'emala okuraisinga dopamine levels artificially. Kitegeeza nti gwo omubiri gwo tegukyasobola naturally. Kuraisinga dopamine levels ezo. Oyina kubeera addict wanjaga eno esobole okukutuusaawo. Along the way. Nga gwe wali addict wa coffee. What's the problem? Gorozoli speaker go yagobye badde along the way ofuka addict n'ogenda ng'oyongerako. Yes. That is where the measure now is. Yes. And that is where our people have become cabbages. Because omwenge kyegukola, enjaga kyekola, amayirungi kyegakola. Bino byonna bye tugamba abantu. Muwanga wakubuuliza nti naye gwe lwaki tokola advocate okubeera omwenge? Peter, that's the question. Gasimbagane Ne Bannamawulire. Aisha Kabanda. Kanyambe. Gasimbagane Ne Bannamawulire on Radio Simba. Pita kibazo mu studio zikwanju ya John Kakande, Haruna Kanabi, Charles Romsha na Muwanga Kivumbi ne Aisha Kabanda. Aisha. Kyenzikanya naawe Petero okusookera ddala nti obutawuni bwa Buganda bungi bukoseddwa okunywa. Bw'ogenda mu byalo, va mu Kampala, genda mu byalo, ogende mu byalo. Obwalo obuyina okunywa ennyo. First of all, okay, there is a correlation between the levels of poverty n'okunywa. Either omuntu bw'anywa ennyo, ate okunywa si kwa mwenge kwokka n'okwa enjaga gye twogerako. Omuntu bw'ateekamu ebyo bwanuusa. Biina okukosa ku kulowooza kwe, ku kukola, ku kwerwanako. But also the body becomes weaker. Omubiri gunafuwa, nabeera nga takyasobola kukola. Waliwo the high correlation, waliwo enkwatagana y'amaanyi nnyo wakati w'okukyusa obwongo n'obwavu mu bitundu byaffe. Bw'ogenda mu bitundu ebirimu okunywa ennyo n'embeera z'obwavu ziri waggulu. Yes, because Aisha, just 1 second there. One, bwe bamala okunywa
naturally on a raising a dopamine, are lowering appetite and the need to intake food. Therefore, you are not intaking energy. Tosobola muwa chapa gonya nagisitula n'ali marirumu eno. Amanyi takyalina. Amanyi gagenze. Kati okufunamu otwanyi alina okuteekako stiiki ku makya afunemu otwanyi ne stiiki eyo egenda etuuka nga ekola only for a certain period. Kati wesikkanyiza na Muwanga ne John Kandi. Eyo Aisha kawa information katono mukulu kibazo. Waliwo omwami bamuyita Omar Kalinge. Nyago. Yanga nti mu South Africa baali baagala okusiriwaza abaddugavu. Nga ku Lwokutaano baggulawo ebinywero. Ng'eccupa z'omwenge ziba za layisi nnyo. Buli omu n'adduka n'akolaje. Nga banywa okuva ku Lwokutaano, Olweggulo, Olwamukaaga, Sande nga zisoboka. Kati omwenge nagwo osobola okugukozesa bw'oba oyagala okudda. Era omusajja omu yakikola mu campaigns wano e Uganda era mu West Nile. Naddira area yali akakasa nti temuwagira. N'abawo omwenge ne banywa ekiro kyonna nnyo buno bululuno bwa Electoral College buno bulina essaawa zo ze balonda. Bagenda okuzukka nga kalukale kawedde nga bo tebalonze. So omwenge ebitamiiza byonna ebyo birina kye bitukosaamu ebitaba control. Mu Bulaaya banywa omwenge. Yes. Excessively. Naye there is one important factor. One government zaffe zitakoze. Nti omwenge beer we Germany. Alcohol content is very low. Extremely low. Wano alcoholic content is very high. Eyemu problem singo benene. Ate yabadde jjo mu parliament. Era Sumani aleta amendment nti tuongeze. Kitegedde? Ekimu ku bye nasanyukidde ku parliament actually. Okuongeza ne kuzina eza betting eziva ku 2 ne zigenda ku 3. I was very happy with parliament. My argument was nti tukendeze alcoholic content. Oguliko content omutono gubeere cheaper and affordable. Because you are not going to draw people away from taking it. But Peter, Nali Texas, America, it is not it's a Christian state. So Christian. Nenga baina mateka. Fuwanaga and the Iranaganti, ebimu kuchituna ku poor leadership. Ojirobian how we construct social construct. Natugenda byabufuzi. Texas. Teribala egulawo ku lunaku ennaku ez'okukola ng'esaati zinaira 10. True. Not a single one of them. Ate teri etaggalawo ku ssaawa 4. Olaba that provision enforced. Ate kangubuulire. Tokkirizibwa omwana atannaweza 18. No. 21. Ogenda ogula oba okumuguza. Yes. Mutabani wange buli lunaku aŋŋamba nti kaakati mu America emyaka gyawezezza bamukkiriza okugula emmundu n'ate tebamukkiriza kugula mwenge. Emmundu n'ebino bigatta. And they are very strict. They will try to ascertain. Peter. Ogamba nti toliwa below 21. Is it true? Bakwata abalongo ba George Bush. Abalongo ba George Bush na president wa America. Babakwatira mu state yemu nga tebanaweza 21 years nga bagenze ogula omuki omwenge bana ba president. Kati olwaleero luno justice omanyi bintu bingi nnyo bituluma. Justice ni mu neighborhood metusula. Somebody n'akuba ekidongo ne bukya. N'akikuba ne bukya talina soundproof talina ki free is the problem a poor leadership of a country. Badde nkugamba wano tubadde mu Kalangwa ng'ogamba nti okunywa omwenge abantu banywedde omwenge nnyo lwa bwavu. Nengezaako ne nkugamba nti no, some people have been nurtured into it. Wano e Uganda omwana gwe batuma genda aleete genda ongola ekipa ya bbiya genda noleta sigala nkolerezaako wali n'anuusa nako. So omwana gwe batumye omwenge throughout obulamu bwagenda aguleyo n'agenda ng'anozaako mpolampola eventually n'akula ng'ali nurtured akuziddwa mu kyo ng'akikola. Kyesikaanya ne Kakande ne Muwanga nti enjaga
naddala kakando oyo adaga nti enteeka lyemukola likosa bano abalala bano fe abali lindako likwata kumu abalimu erikomansho abantu balima enjaga yaabwe eyo wansi eyo. Gavumenti erina okusala amagezi enoonye abantu ki kye baagala mu njaga. Kyeyagala okupreservinga, twagala okupreservinga enjaga for medical purpose. Ewaffe twakola tumanyi nti njaga taaba musota bwe gukubojja bajja ebikobera byataaba mangu awo ne bayengo ne bamuwa n'anywa n'asisema, okitegeera. So awali obutwa awali ki taaba njaga byonna bikola. Gavumenti erina okusala amagezi enoonye omulimi kyayagala mu njaga eyo transforming ekiteeke mu nkozesa eri acceptable. Naye okuleka ne tuleka bu pockets buno bwe balimalimamu enjaga eyo gye tugamba bumala ne bufuuka butendekero. So ebbanga gavumenti lyemala ng'ekkiriza Muwanga na buli ayagala tulime amayirungi ne batateekamu maanyi gaabwe kuba omuntu buli kitakisobola. Tukkiriza nti no amayirungi galimu medicinal content. Amaanyi ga gavumenti, that's what we are told. Amaanyi ga gavumenti okutransforming amayirungi gano gajjemu content eyagalikika gwe gyeyagala okuexportinga or to use one eriki. Ebbanga ly'omala nga tutaddeemu maanyi ago n'osala okuteekayo gwa naggamba tukolenga bwe twagala ebivaamu tubisasulira kubanga at the end of it all the medical cost. Mu South America eyo argument yatambula nnyo nti enjaga eri medicine naye president wa Brazil aliko kati gwe siri particularly fan of naye ekimu ku byalumirako amannyo hakugamba gwalima enjaga ewuwa waka toyina capacity extractingamu the medicinal need toyina. All it's going to do to you is harm you. Poppy abaruninze Afghanistan ebintu bye batatugamba nti Afghanistan is the biggest grower of poppy. Akola heroin gye bakuba mu bantu era abantu baagala Afghanistan kugireka because Afghanistan the two biggest crops grown in Afghanistan ye poppy ne what is the spice emyufu bagiyitani yesinga okubeera expensive mu nsi naye bakimanyi nti balokozi bw'onoogibawa oba onoonye tebagenda kusoma tebagenda kukola ki kati abantu ba bulijjo ayina ekikolo ky'enjaga ewaabwe taina capacity extracting mu ddagala agenda kikozesa for recreational purposes and the recreational purposes are going to be debilitating. I wonder Johnny kanyambe kubanga kamuyambe katono mutunulidde nga ndabira ddala omuntu ali brainwashed by the western world. Ekisookera ddala ffe tukulidde ng'ebikola ebibisi ebyenjaga bifumira ku kyayi anti was helpful wenna wajjulajjula ddandaga bw'oliawo buuza bonna be twali nabo Thailand recently nga supu gwe baleeta ono starter buli supu ajja bw'ati alimu enjaga so what are you talking about? Aisha maliriza kati mbadde John Kankusobene ono akuweereza message naye omwami oyo mugambe content yenkana ki ave mu muzannyo omwami oyo mugambe ave mu muzannyo. The long term effects to the workforce are debilitating. You can see what it's done to the Caribbean community in Europe. Also discuss the public health interventions that are being planned to support and deter the addiction as you introduce. Tugambye nti you see mukukibazo tutweetinga symptom lwaki abantu bagenda mu kukozesa mayirungi n'ebirala. Why? Kubanga balina for instance mayirungi balina belief abasinga abo bw'ogenda downtown nti gw'okufuna amaanyi energy
era bagamba mbu babalya amayirungi covid yali tabaluma weetaaga okukozesa mayirungi abali balowooza nti okwewonya stress n'ebirala onakozesa ebyo kitegeeza nti oteekwa byoteekwa okwadressinga working conditions embi lwaki mu Uganda efuuse a country of borders across the country. John, the high level of unemployment. John, it's a triangulation. It's not only that end. Tolina kufa kumbera z'abakozi bokka. Omugambye omusajja yankubidde Kasenge. N'angamba mayirungi kange ngalina. Mbuuliza Honorable Muwanga. Ag'ebutambala bage-exportinga wa? Ntwale nange mbeegatteko twale agange. Namugambye eki tugatwala mu Kisenyi nawe agago gatwaleyo. Kakati bagagenda mu Kisenyi ne galagawa. Basi so kyevude gamba nti gwe gavumenti bw'osalawo gavumenti weegatte ku bantu onoonye ekikoola kino bw'okijingajinga okiggyemu ebyomugaso ebiyamba abantu okusinga okuleka abantu okulima ne batwala mu katale. Omwana wa John Kakande Gasimbagane ne Bannamawulire njagala Haruna ne Lwomushana. Ndowooza leero kansookeko Lwomushana. Obwedda amala endaba tulina ba honorable babiri mu studio. Elda. Waliwo aza message mba mwe program eyi John mwe program eyi nga bwe mwakola simu jo. Naye waliwo ekintu kye tudduka Muwanga akikoonako katono ate n'avaayo. Otusomedde eby'omulamuzi bye yagambye nti Parliament ababaka abasasulwa ensimbi batuulemu bateese baaweta tebaawera okubeera nga batunuulira ensonga eno nga bwe yali esaana okuba bagiyise mu bulambulukufu. Onoonye etteeka lye baayisa nga bawera lingi anti kyekyo kye tuba tusookerako yajja oli mwaweze eri ebisiyaga okiraba nti obuvunaanyizibwa bwabwe baabuteeka wabbali. Era mu nsala eyo ssebo Gasimbagane ali praised banga nti ya raising ensonga eyo naye nga tetuwera naga nti yakikola ku committee level yawenya kubali ne bagenda mu maaso n'akiteeka ku bakisange nga tetunaba kutambula kugenda walala. Tusooke tubuuze ababaka baffe aba Parliament batuula ddi mukulu kibazo banoonye naawe ebibye Brazil Bonazero ani oyo gogambye bamanye nti ekintu kino kyetugenda okuyisa kigasa kitya abantu oba controls kize twetaaga ne babeerawo ne baga tuli batiise b'abantu mubaagala mu kuziika ayina assistant bayina ba researchers omulimu gwabwe kutuula full time nga Muwanga agenza okusinkana abantu ngeno researcher information ajja era bwajja ayina omuwa brief. Honorable etteeka liriyo lifaanana bwe riti zino ze matters eziri raised bino bye biri mu your interest bino bye bitali zino ze figures ono ye data ebyo bwe bibanga weebiri then kati tukweshoninga emitwe researcher bw'amala obbikuŋŋaanya mu mutwe gw'ono bigendamu ayimirire ku floor ya Parliament. Brainwashing gye badogamba on John yali brainwash badogona abantu boyogerako gwe boyagala tukiikirire nabo bennyini balina obuzibu obagala kuba kiise mukulu kibazo saagala abambuze ebuzibu balina bakama baabwe ku institution ya Parliament erimu abantu abalina emitwe egituula byogere ku bino byonna Kakande byayogerako ne Muwanga byareyiza ekyo kimu abagenda mu Parliament buli lwobala 10 omwenda ku bo tebagayika. Kakati ekibuuzo bino ebintu babeerawa netteeka ne lituuka n'okuyita Jamiru ne yeetegereza nanga nti naye sookoleke nga mundeetedde biri byonna omuwendo nga teguwera baali baziika omushana ono nali juzi weekend nga bali ku mateeka ga n'akamisolo omuntu omugade naye nga tuba TV nanga nkiwayi ababaka boogera bataano Muwanga Aisha Semuju Semuju ebaddemu n'abalala babiri basatu nga abantu bante boogera ate bwe nabasasulwa kiki nenga nti boogera mu committee akati
no tetuganye nayo nange ndi babeera ne balisaacha ne baki kati eyo question tusooke tugiteeke wali ng'etteeka terinafuluma ababaka baddusa obuvunaanyizibwa bwabwe etteeka liyise kuba kitegeeza nti libadde Haruna kano katwale linako katono nyonga mwango twa Haruna kano katwale ababaka boga nti baddusa obuvunaanyizibwa bwabwe bakama baabwe ku ground bagamba ffe tetwagala boogera ffe mujje mubeere naffe nga muziike wano mubeere wano mu mikolo gyaffe tujja kubongera akalulu babaka bwoyina mu Aisha abantu ba appreciating omubaka omugezi asobola okukiika mu parliament era abantu abo tebajja kupanishinga nga oli mu parliament Muwanga nebo baali basavinze their time Peter ekyalanu Haruna n'omuntu olina okubeeramu n'omuzinzi nga olina okutuuka n'ogamba abantu nti temumpita mu ppate za tonto ngenze mu palamenti temwansindika yakola omanyi Peter ono alowooza palamenti tulina emirimu ena legislation okuyisa amateeka representation okukiikirira abantu appropriation okubeera nga musalawo sente eziweebwa ne oversight tebateekawo ddi ogukola ddi kakati gwe omubaka 24/7 olina okugabanya obulamu bwe mu mirimu egyo gyonna ogumu ku gugwo naye ate mukulu kibazo abatuwuliriza baleme kubuzaabuzibwa nti bwe baabawa emirimu ena abanaabeeranga ku Gasimbagane etandika ssaawa 4 neekoma ku ssaawa 6 okuyisa etteeka okuyisa etteeka muyina okubeera nga muweze bwe muti era gwe wennyini oli mu palamenti naye bannange etteeka lino ery'enjaga n'ebidagaladagala nga tetuwera nemba abantu 10 mu palamenti musobola okuyisa etteeka provided tatwabaawo n'omu akyogerako kasa tebaayo wa lugezigezi yali agent w'abalimi kaakati ono naye nga ekimukayanya kiki nti kubanga abantu abaweebwa obuvunaanyizibwa omulimu gwabwe tebazze gukola eyo institution tugiteeke wali yalwanira mayirungi yaye nakojo nga ayagala ekintu akiremesa okuyita yali alemesa era yakikola ndowooza si gwe mulundi ogusoose ekyo nga tukiteeka wali kaakati mugulu kibazo tudde ku gavumenti yaffe mubadde wano omu nga nsimanyi bateekawo ntegeere kuza naye muyingira nnyo mu Muwanga Kivundu akakulyoke yayagala abantu banywe enjaga watwaza akakulyoke lwali atudde naawe wa mayirungi era n'omusango muleme gutabula omusango gwali ku mayirungi tegubeerangako ku njaga tegubeerangako ku mwenge bali nga bali kuki omulamuzi ekyamuleseza amayirungi omulamuzi ya expandinga etteeka yes bwa expandinga etteeka n'ebyajjiramu kuba ye omulamuzi agamba amayirungi tebaagaleeta mu tteeka singire o separately etteeka lyali wamu mugugu gumu naye omugugu bwe guba nga gwajjira mu nsobi era gwina kuddayo nomanyi eyo bwe twali embaale ku musango guli nga balukwago ne baloya bano abalala bakayana nga yagamba nti basic foundation bwebeera falte lino libeera fu abinisho abalamuzi bano aba court of appeal bwe batuuka eri naga nti nti basic foundation esobola okubeera ennema naye wano ne tukiwalingawo ebamu bano ate kati bakomawo bagamba nti nti kino kyonna kifuba efufululu luli wali otunulawa katugendere ku kino kyetulina katugendere ku kya Jamiru yasoose n'anenya naye Jamiru yabadde n'abalamuzi banne abana bonna bakanyiza naye ne bagandi weewaawo ye yakoze gye bayita lead judgment naye bwe tuvaawo tudde ku gavumenti kuba mubadde mwogera regulation ziteekebwewo ono yagaye nti minisita yalina okuteekawo statutory instrument egyo emitwe giri luddawa ne bweba bakakuteze egyo emitwe giri luddawa egituula ne giga nti enjaga erimu ebirungi naye tunoonyeemu akalungi akagenda okuvaamu ne kontra eno kigikole kibazo nzikiriziganya naawe kubanga abaganda baffe bangi tubalina abagenze n'abaana mu masomero ne batabuka ne batuuka ne kwebyo Amerika olumu ku lutalo olunene lweyina lwakulwanyisa abantu abakozesa drugs
kubanga nako osobola okukakozesa nga akakodyo okutta community yonna n'ogimalawo. Oli kyabadde agamba nti Abacaribbean n'ogisiriwaza betwe naye bw'oba olina obukulembeze obulina amagezi control zikola ki? Haruna bano bagaye kuba kye baleeta. Haruna wuliriza kano. Obukulembeze obulengera ewala. Haruna monitor juzi yawandiika. N'otunula. Monitor juzi yawandiika nti milioni 14 ku bannayuganda balina obuzibu bw'obulwadde bw'obwongo. Ebimu ku factors ezicontributing bye biragalalagala ituli. Waliwo study yakolebwa nga omusajja jena nabadde mu workshop omusajja n'agamba ku buli bantu 5 kuliko omu omulwadde. Nti ekimu ku bizibu tulwanyisa siriimu. Abatano bayinza okuba 2. Naye ku bantu abakozesa ebyo ebiragala bye mugamba enjaga biki bakizudde nti yeemu ku nsibuko kati siriimu bw'oba omutangira eno ate eri mu banywi b'enjaga akola ki? Afubutuka. Asigala muyitirivu. 1 mubafudde ba criminals n'ekyokubiri ne babeera nti bo bw'abeera haayi tamanya biki bigenda mu maaso. Kaakati ofuusenga wana balwanirira ensiyaga anti beerimise musirimu kyanti kaakati ate bwe munabigana tontwalayo eyo naye nze nkugambye nti gavumenti yaffe bw'eneebanga n'obukulembeze nga Muwanga bw'agamba nga tebulina mitwe egituula ne tulowooza n'ababaka nga tebatuula mu paalamenti n'abateeka mu nkola amateeka abapoliisi nga nabo balinga nti abasawo beekalakasiza bakuba emiggo nti brutality ye solution. Gino emivuyo mukulu kibazo tujja kubanga tuli mu ssaako era etteeka bajja kulizaayo bamuwanga bakaayane baayisha babule mu paalamenti era ligenda okugamba nti kola muteyawera nga tuddayo mu kavuyo keekamu. Charles Lwomushana kakati mu ngeri y'okusosola ebibuga byewa byentambulamu gyesirabye impact yanguuli yenkana bibuga bya West Nile bibuga bya Choli n'ebye Buganda. For some reason I don't know. Tulina abakulembeze oba si kyo muyinza okuba muli deliberate. Tulina abakulembeze kakati waliwo yali asomesa Makerere Mulago Hospital nga ina amabugwe the lungs olinga kyamutta yali sigala so olaba akabugwe kakendera bwe kati nekagenda kashirenke ogalaba akabwe gafaanana very black ndozo gala olaba sigala ngejetta nga nyonyola abayizi kate naleeta n'amabugwe amalala kati olaba ganogo yafanga malungi simunywa wamabugo wasigala kyolaba amabugo gali malungi mawugwe so you can really see the difference bananyinigo bombi baafa ono kapere kati ye debate ya Muwanga Kivumbi so Muwanga Kivumbi saying okay the supplier aja kufuna sente tu supplier gwenjikira in other words amuyina kwa amanyi Muwanga Kivumbi gwatya kozi nalabye ngagamba Aisha kana twamulire osalala ini Muwanga Kivumbi olwogwatya ne wabanga mutuufu nga kituufu naye walogwakola ki walogwatya ate n'amalira n'avumirira leadership ekizibu kye tulina is leadership but you are a leader. So Muwanga Kivumbi is a leader who is a capture of the supplier. He's a captive sorry of the supplier. Ona ininjaga aina mirungi ali mu bamuwamba the suppliers sabanywi kakati question je tuina ewa Muwanga Kivumbi tewaliyo banywi tebalina manyi banja. That's the question. Tewali yobanywi, and that is the problem. But deal with the take up broader than Muwanga. Baganywa Kampala je shingoti demu nawe. Leo ni Muwanga. Kakati wayogedde wafe mukato kolido. Waliwo eddagala boli kubente. Amatatu ganywa. Soko iwe.
then kakati oli agamba ate ku lwaki bw'amala okukuba entamate n'agapakinga n'agatwala e Kampala nasanga bakaaba naye manyi nange kye tukoze bwe tugaleese e Kampala abaganywedde baffe be baana abaffe. So the supplier now has damaged his own relatives in Kampala. Now kakati nze ndi ku consumer, the consumer ayina problem ennene yo ya addiction and njagala ogende we onoonyereze okole research ku addiction eriwo. It's extremely very deadly. Those drugs ekuba abaana senior 5 awo and very good schools they begin at senior 3 actually. Amasomero amalungi ago kubanga balina capacity egula n'aba introducingayo anoonya abaana b'abantu abasobola okugula ne bana abakola drugs ziri endala ze tutayogerako wano heroin ne ziri endala ze bakuba mu misuwa tebaziintroducingira baana b'abayinike kubanga balaba nga temujja kuba katale bazinoonyeza ababakakanda abasobola okugula. So bw'ogamba broadly abo tebalya byaffe bino balya bw'oyogera broadly kati have you followed diclofenac kasita ogikozesa as a pain killer for a while ndala tijja kukolera naye obanga tolwadde owulira ng'oyagala muka diclofenac kakati addiction oba ogitunuulira drug abuse bw'oba otunuulira that's why you say these drugs zirina okuba under supervision. Yes kakati oba otunuulira addiction waliwo endala addiction ya gambling wanotuuka betting kyekimu ku byansanyusiza ku parliament week eno bwe batuuse okuraisinga omusolo ku zino ze bafuna mu betting gubadde ku 2 ku 100 nga bw'ofuna omutwalo gavumenti etwalako 2,000 kati etwalako 3 simanyi bazijja kwani gwafunye kyetaaga bakuŋŋaanye n'ataano ku 10. they will do it, they will do what because you are nabyabo oli mu 7 agamba kasita tufuna abaana abo banaabeera because kye kizibu kye wano mu Kampala yo Muwanga Kivumbi wano agamba tubahugize kai where can they be so babeereyo ogenda okulaba nga babulize ku ogenda kulaba mu evening ng'abaana bava mu betting clubs ezo bava mu piira egyo nekikomera huge crowd yamawu so bano bwe banaabeera brother nti we are really finished so babeereyo. Now the third addiction is video games and to this one I'm a victim. Nali nkitunuulira musajja mu Japan nga Al Jazeera yali mu interview nga ku addiction y'omwana ali ku video game ne bamuyita n'ava ku game ne boogerawo katono tayagala nakuwuliriza kitaawa naddayo ku game ye so omwana ogenda kujala mu tusanga mwenda z'ekiro nga ali ku game ebyo bya mupiira biki so we have a very big problem of addiction. Now kugano meirungi I was reading that book Muwanga kyakutwogerako from the mountain the urban guerrilla. Out of the mountain. So out of the mountain, the urban guerrilla. Now, David Kilchunen. Mukulumba, I was looking for the issues. Mukulumba, Somalia, Kulumba ba America, far I did. Ngabalumba safari I did. Ori azula by sawanya the whole of Mogadishu even in Amerunje area. That system is distributing because the seed must be eaten fresh, I think. Food fresh. Era mukisenyi bagazinga mu ndagala. Nzomanyi nali mmanyi bagatunda. They want the liquid in it. Fe abaala bange omupiira na kivubo nga bw'otuula ku kisenyi wing waggulu ku kabaati. Ng'oba oliawo kisenyi wing ne Kampala wing nga balina communication. Onaakwata ssente waggulu ku kisenyi wing n'azikasuka ebweru wa Nakivubo emabega eri n'azita ne zigwayo ebweru. Oli n'akasuka olusogo lulinga alusiba bulungi nnyo n'alukasuka akawombo. They don't cheat each other. There is nga achabwagamba honor among thieves. Era omusuulira ssente n'akasuka ono n'abaka n'avaawo omulala najja n'atuula n'asuula ne bakasuka big G
ono n'abaka and it was so smooth. ng'oliddawo obirabira piti Kivubu nze nalina ekibanja ku kisenyi wingi era mukulu oyo we yatuuliraawo nga naye sebo nalina ekibanja ku kisenyi wingi nali weerosi. So kati population this same writer akulaga nti population ene eri Islam abantu literally bonna balina bidishi bali on international news bamanye ebifa mu nsi ate ekyokubiri eno population ate bakola money transfers era kyova olaba nti abawarabu abasingaawo balowooza nti Al Jazeera ne Bain by exploiting their penetration of the Gulf okukola revolution zaabwe Arab Spring abasinga abafuzi baawo bagiteeka kwa Al Jazeera ono baga nti gwe gwotukumyemu omuliro wano gwotukozeemu omulimu guno. So kati baavu bali musiraamu bali ku meirungi balina distribution system egatambuza and gayina okutuuka in time by saawa nyanga bamazudu batandisa okulya and then balina ebidiisha bagoberera international news and 3 there is an underground money transfer system naye wekoze ekiweeri of course nga bweyogera byonna byamazima. Now katono saaza alumbiramu alumba nga bamaze okulya amayirungi bali ku boda zaabwe banyumya buli omu yakwate mmundu because bonna baali batamivu. They said the Americans killed naye nga tebakola ki abantu tebapowa because they were high on those drugs and they are addictive so kyo olina okutunuulira now so bw'oba otunuulira addiction nga gyagala okusolvinga and emazeewo communities ate nga referral hospital gyoyina eno ya Butabika the mental health facility nayo you have not equipped it teina naba but it's also a shame that tukyayina Butabika yokka ku mwenge gwe tukola ku drugs endala ze tukola. We should be spreading out. It cannot be Butabika alone at a strategic level. Then kato wali kyobuuziza twali mu operation bagita operation Q nga tunoonya substandard products ekyagireeta omusajja yali asimagolinga naye nga futuloozi byasimagolinga biri deadly zino ebintu bya bomu bwebityo kumbe asimagolinga zi ethanol things ng'abiisa ku mazzi kano mubuuza kyaki kumbe apaakinga waragi kakati ye mpaakinga ya waragi nga ayiwa mu buyiyi mazzi yes just nateekamu kutuzi tutono then to knock you out snook out waragi kuba so and just there the old Enguli Act, part of what was being controlled was the basic production at basic level. Nga okusogola bachalisi bwe bafumba waragi nga waragi oyo yenna at the time yalinga wakuguza Uganda waragi improving okuvaawo amwongereko alyoka abeere nga ali consumable nga nowafono w'amatoko w'akaloddo tali ready for consumption y'abantu nga balina omukendeeza. Sebo njagala otendereza omusajja Amini nti yafuba nnyo okulaba nga mmwe abatamiivu mmwe kontro ebeera nnene nnyo kati na buli afumba waragi olina omutwala ne bamurongo. But along the way, because nze liye yandeetera business proposal tufumbe waragi mukwano gwa Kanabi ono tuli naye eyo muga nti naye bwe tufumba waragi go brandinga abeera nsereko waragi koye nti tuteekako gwe konza ekyo nkivuddemu naye what has happened now is abantu tebakozesa the products ezaali zikola wano kaloddo matooke muwogo owerira nekinu people are importing chemicals zijja mu container ne bazitwala tobakyalina distillation process, so the impact on the health. I'm answering your question because I'm answering your question. It indeed knocks out people. I'm answering your question. So kati bwe kivaayo order yavaje yava nze nasinkana Peter kyagambe kikulu Muwanga omwenge gwe baleeta mu parliament ne baguwaayo nga
samples gwali gutta abantu tetufunanga na report omwenge ogwo gulimu biki. So kati chemical ekyo Someone should ask that question. order neja mubirete nemitwalira Katumba. I met personally Katumba when he was Inspector General of Police. Tofudde nanga wa nze byange bikoma ku ngenda kubuwa Rugunda was the Minister of Internal Affairs, and indeed zinalinda bulinzi headlines abantu kufa ngendo kuwulira nti awo banda bafudde ngendo kuwulira kati ntana okubasinkana nga oli gumukubye nga yefukira nga bawedde. So mujja kufa because tumwina abakulembeze waliwo byotasobola kuleta in some regions where this leadership certain level rises up. So you can't say here that they don't know, because Katumba is very well established. General Katumba is well established. It was possible kwogera n'abalala no mwina ba bishops archbishops bubanga boogera kubine ebirala wa boogeza amaanyi ngo Buganda tuweddewo biki, but why don't they talk about Abaganda nga bagwako? So mugume bakakana jaganti omwenge gwe gwawasanyabo Saga mukole misrepresentation kubanga omukulu engeja yogeramu Karoli alinga agamba nti ewabwe abanywi b'omwenge bali wano abanywi b'enjaga abali bamayirungi nja kutegeeza Kampala eri multinational cosmopolitan. Yes, ne Buganda yennyini naye n'abemu abakiga bebamu ku banywi namba emu kimanyiddwa yensonga lwaki basinga okutta abantu. no kibazo Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba Peter kibazo mu studios ejikwanjuya John Kakande Haruna Kanabi Charles Romshana Aisha Kabanda. so mukuru ndabadi manyi wakutudde boto wangu waddo kyagala kakati mukuru kibazo lastire bo kyo badogera ko the crude warage system yayo kuba mumbidde the sogam mwenge bigere mwenge muganda then obudisiring into warage. Now you have competition ya bintu bibiri ekisooka gana amatoke this embidde no katugana getulia the price is high. So sija kwata mbidde 10 nzijemu ejerekani ya local beer ompe mitwale 2 ejerekani ejejemu nanka ne 5, yet the same space ntekamo gali amatoke n'infune mitwalo 10-15. You get my. The second one is there is also the other problem of tea bagaruga je baleta ukanunga iyo n'abantu kati bali mukulima chai mbogwali mukulima chai, so there is pressure on sorghum. So therefore beer becomes very expensive. That local beer yogerako becomes expensive. So trading centers the local beer trading centers kati yabantu banywa, they take local beer they take this beer in eveno zibero bichebyo nairo nebera. Now but the religious leaders, if you go generally muchigezi manyinyo religious leaders, politicians, this local leadership evumirira nnyo obutamivu. It's not something they encourage. Obana bagamba naye kane nokuchogera kose nemokufirwa akaruru, which you don't have here. Gasimbagane awo njagala kuvawo comment ntono nnyo John. Even here, John, Edachikemu, after the murder, Minister Honorable Ngola weekend, the issue that has permeated the welfare yaba police. Actually, wabaddewo a near unanimity ku different spheres. Abasajja bano babayisiza bubi. Actually singa omusajja oyo yabadde mulamu nga bamutwala mujajinga, the society yabadde yamwabsolovinze nga society ega nti omanyi abasajja bano babayisa bubi without knowing even the real facts of the matter. Nga buli omwaga abasajja bano babayisa bubi welfare yaba police basically generally, because actually ono teyabadde na wa police. But also ekyokubiri comment ya dakika mbiri ekyokubiri, this phenomenon ejjawo abasirikale abatendekebwa okubeera civil
Muwanga yandibadde abeera guarded nawa police naye kati bwe bagenda okubawa close protection practically buli afuna close protection bamuwa SFC oli mujasi ne bamukyusa ne bamwa abasinga babakyusa ne babawa ebyambalo bya poliisi balabike bulungi n'abamu baba balekera ddala nga ayambadde mavuli eri. Anti jukira omukulembeze simanyi bakituukiriza yagamba nti ajja kubawa ba sniper nga snipers naye nga tuvudde mu byokusaaga yes issue ey'okutemulwa kwa minisita yalese ebintu bingi emu ku yo yeya nti yes abantu bawadde bakuumi first of all kyetaagisa omuntu okumuwa abakuumi abangi ayinza okuba nga yeetaaga obukuumi yeetaaga ono baga nti abadde alina bataano naye kusanga eri abalina 10 eri alina abalina 2 eyo gosanga nga awaka wonna eringa and do you know the cost of that? The cost of that has been you're withdrawing that force from the community. Nze gye mbeera yonna nagambye abantu nti buli mu luzungu bagamba give the devil its due. Kale Kaihura yali atutte police mu communities into the communities buli wamu ng'ogisangawo abaliwo kaakati kye baakola ba withdrawing a police sometimes oyinza okukirowooza nti it's strategically kubanga bali baba threatening emundu bazibabbako but also the fact that buli Muwanga Kivumbi eyenkanamu yeetaaga abasirikale 5 ewuwe Aisha yeetaaga 5 Kanabya azimbyemu naye ne bamuwa 6 ne detach ewuwe ogenda okukakana nga you cannot bw'oba mu kutambula nga weetaaga abasirikale 2 bw'okutambula nabo by the way even if it is only one then oba weetaaga 5 around you because baba balina okuwummula talina kukubeerako yekano aba alina okufuna katugite off kale no we are talking about bwabanga weetaaga in that process we've withdrawn the force from the community and attached it to a certain privileged few, not even leadership, a certain privileged few, and the cost is the chanja incident. Sebo, tebali few. Kansuke nkubulire buli minister alina, buli PS alina, buli under secretary alina, but director alina. That's the hierarchy. Bona balina. Some MPs alina, never businessmen, ne mikwano gy'abalombi, even religious leaders balina, abamu cultural leaders balina. Nino wange gwendaba aina patrol emukulembera aina emuwerekera emabega nogamba mu wesanga nga an entire division ekuuma abakulembeze naye kalidinaali wamala baali babamuwadde n'aga nti bannange nze bandeke naye ng'obuzibu bwe tulina mukulu kibazo omukulembeze atufuga alina endowooza nti the purpose was that omukulembeze atufuga alowooza nti ye expert ku bya street ku by'ekijaasi nti mwe temwogerako ebyo n'olwekyo tooki tekubiddwa nnyo mu mbeera z'abajaasi poliisi waddewo ogezaako okuboogera naye nyakutegeeza yitako ewandege togenda bala nnyo yitako ewandegana ku poliisi olabe embeera abapoliisi gye basulamu okimanyi nti awo ewandege yawaliwo a constant river of swed eva mu police barracks Nagis. Can you imagine? Conditions are in with the parliament ebadde mu Uganda ebadde yogera ku mbeera embi ennyo kakati ate ne bajja baba deploying okuuma bakungu ne Nagisi yawe bajja nayo okuuma bakungu kakati abasirikale bano alaba ono ali privilege ya backing orders agamba kwa kino omusajja akutegeeza abaana be tebasoma
natulewo wosula najjukira iwe gyasula bwafaanana bwagenda okusula bwamutwala ewuwo omusuza bweru wa geeti mu kazigo tomanya oba yalidde watalidde ebyo kuvaamu kati kitwewuunya nti how widespread is the disgruntlement kubanga bwe tuba nga tulina street forces nga olw'okuba embeera embi bali disgruntled weewuunya lwaki bakuba emigo. Gasimbagane ne Bannamawulire Haruna. Nze ensonga eyo okusinga nagitutte nnyo ku kiri kyoyogedde ekya welfare naye njagala tukigaziye tukiteeke ku bakozi bonna. Mu wiiki y'emu eno olina abasawo nalabyeko omwaga nti tetuyina lulimi lulala lwe twogera twagala ssente period. Bino ebirala byonna tokola ki totubuulira. Mu nsonga eyo omukulu dde wa kiiki amyuka omwogezi wa magye yazinaga nti omusirikale waffe afuna emitwalo 48 kati nentandika okubala nti omusajja ono ennaku 3 egigabanyemu emitwalo 40 ku mbeera ya Uganda nga bwefaanana ne batunyumiza n'ewuwe gy'abadde. Kati bali bameka abo abafaanana bwe batyo nga tunaba na kugenda ku kiki minisita kyamukoze emitwalo 48 omuntu waffe gwe tumuwa zimumala ne tujja kumusomesa. Wabaddewo debate ya minimum wage tusembayo sente mmeka. Abantu bangi n'abali mu private sector naddala abakozesebwa abachina bakayanye ku nsonga y'emisaala naye abaleba abo boolaba bani mukyala bote bwoyite kumuyita mukyala bote batunula muli eyo ensonga tebeera ki ensonga eyo omukulu pulezidenti wa Uganda yagiteekako vito bonna bakkaanya n'abakozesa mu Uganda Federation of Employers nga ndowooza mukyala mukwaya ali mugenda bateekewo minimum wage. Omukulu n'agamba temutawaanya bainvesita bange single handedly. Kana binatuuka ematugga mukolero likola waragi lipakinga waragi likozesa abaana okuva ku myaka 14 okwambuka waggulu bapakinga waragi naye babasasula siringi 7 olunaku siringi 7. Abaana abo bonna ba dropping out of schools kubanga ayagala akola 7 buli lunaku. Ewaffe butambala teri ya managinga teri ya monitoringa teri ya bamama bakwata abaana baabwe babasindike bagende bakola 7. Mama ayagala ye n'abaana be 3 bonna babeere mu kkolero nga bakola ki bakola 7. Ensonga ya sabiti oba ya musaala nga yabadde yakomezzaawo ebintu bingi nnyo bye tulina okutunuulira naye kye twebaza mukulu kibazo ku luno nti ye Ronald abakuba oli mulala singa kati tuli ku buzibu no mwakyusizaamu bannayuganda bamanyi okukyusa amannya no bagenze n'eri ewaabwe ng'era nabo bakakasa yaane abadde asaalirawa yasomako ku Kurani ndi madarasa ki ebyo byonna singa kakati bagenda Aisha badde gamba nti ebutambala eriyo omuwala yali akola n'abayindi mu factory emu ekyuma nakimutemako omukono gyali n'omukono gwe ogw'ekitundu balinga bamuwa emitwalo 4 buli wiiki gy'emitwalo 16 omwezi. So ngeri y'okumuyambako ne bagamba bajja kontinuenga nga bamuweereza 8 gye buli wiiki takyasobola kukola afuna emitwalo 4. be bannayuganda be bajeti bwekola ki bwefaanana naye nga ntunuulira embeera z'abakozi bonna amu nze ate kansooke natunuulidde minisita nga wadde nawulidde nti ate yamukubye kuba sitole gye nafunye avudde ku ground omusajja azze namugamba munange omukazi ali muleba munange sina sente sinakola biki namuwujja empi 3 n'avaawo n'avaawo ng'akaaba crying tears. Kisooka nti gwe bagamba mufu
ne oli but that said ekyo enchongo kitadde ebbali jakola kuwaana minisita oyo nti alabika abadde musajja siirabangako omukozi wa gavumenti at that level afa ng'abantu babadde ayogerako abali ku kitundu akwamwogerako birungi byereere alabika enkwatagana ye ekiri unlike of a soldier kwatagana ye ku kyalo okwo n'abadde babeera nabo abadde musajja muntu mulamu mukama mumuze mirembe bwe navudde awo nfunye abasirikale abogeddeko nange abapoliisi abawezeeko since that time nga bonna bagamba mutuyambe mutwogerereko omusajja oyo ekyamutuuseeko kiyinza okutuuka ku balala bangi emisaala gyaffe gibula nze simanyi Muwanga kino tulina kinvesi emisaala gubula n'omala emyezi 5 nga tofuna musaala nogamba nange sikyafuna bannange omusaala gwabula bannange omusaala gwabula suddenly ne gukomawo bwe gukomawo tolina right kusaba areas tebasaba areas kati oyo musajja abeerawo atya n'abaana nga babadde basoma ne period yeeyo bw'ovaayo the way they create ghosts and areas odira bali genuine noba mu musaala kakati noleko claiming areas kati claiming areas nga mulimu ghosts ne ghosts ekirala mu police exodus yafuka exodus I don't know parliament yogedde ku exodus emirundi emeka ate uzelende y'abasirikale eryoke exodus yampaka teriyo I hear bempulira kangambe wendio first of all Peter omutalina right to choose not to belong yampaka Gasimbagane Ne Bannamawulire yaba wansi bokka ate sente bazibabbako kati akatono ate n'okakujjula n'okabba abantu bali mu buzibu bw'amaanyi ababoolaba Muwanga omanyi the big story Isaac yayimeriddeko the institution kuwa omusirikale akuume ng'asasulwa najja gwe principal akusabe sente okitegedde so the first question to interrogate nti ono omusirikale wa gavumenti ayina omusaala amanyi gyagufunira ate agendewo ono principal atamusasula no listen nti gwe bakuwadde simba ekuwadde wano atereza emizindaalo okitegedde amanyi cash office gyeri kati okugaa nti gwe kibazo programu tetambudde bulungi nze sibadde eri mu byuma so kontunulemu nkutuleereza ebyuma so the biggest problem gye tulina kati bw'otandika abali mu studio okuwa kibazo sente kakati bali abali mu byuma bajja kumubanja bw'osinkana Muwanga n'akuwa wakoze nange bwenzija ndi Muwanga okulinya wano sooka ontemere simba ensasula naye simba bwemba ngenda okukyaza wano buli ayingira nga mugamba tema lwaki guard duties ziri lucrative mu street forces nti ojja kusanga nga ebitongole byonna kebe banks kebe embassies abasirikale abo okuba because of the low pay etukanyiza fenna because of the low pay fenna tukkiriza nti tubaweeyo top up kakati oluusi nabo bajja abusinga babanyirenyi bajiripoyinga nti wajje wa Muwanga MP naga nti ate ono MP bwe nali nkuuma ku banka yampanga ya 3 mwezi kakati nzizeewo ne MP waliwo kye batakubuula jagani deployment ezo akuuma ku embassy olina okuntunulamu privileges eziri eri nzimanyi naawe agenda ewa Muwanga oyo honorable era ayinza n'okusaba lisebo nzije ewa Muwanga ontwalewa kwembasi tewafuna nadipoyinga nene nsene mwayo ekyo kimu ekyokubiri Muwanga maliriza njagala genda wa a story is going around sijja kujongera detail of omusirikale omu
eyawerekera Rumushana Rumushana just a name ono naati agenda okufuna enguzi nga talina musirikale agenda bakima enguzi wa kibazo omusirikale yasitula n'atuuka mu mmotoka n'atuuka n'eka n'atikkula mala okukikkula aziteeka mu kasenge akwata mu kooti amuwaayo 5 abalako yajjayo ku miliyoni nga 5 awo abaleko ndowooza 2 azikwangaaliwa miliyoni nga 2 kuba ziri zaali nyingi zaali nga biliyoni 3 zaali nga biliyoni 3 omusirikale nadda emabega n'amugamba sebo tuva kukola sente naye yeebala yali mu bakoze nze ekise sina baana Honorable, era abamu bagala ku relating ekyo ku labor day transactions. Kankubalirayo sitole kakati sitole akokinge munda ngandisebo kubanga ono yalete yagana mukyala wategeere n'azisibira mu boys quarter ne mukyala n'abaana tagala okwogera ono amugandisebo ati tulekana ati yagala sente kangende kanzigulewo omusirikale bagulawo batadde sente n'azisala n'ateeka sente buli wamu yafulumanga Schwarzenegger maliriza tuve wano abakulu abamu abatambula n'abasirikale mu bintu modolo ebyo ne batakola democratized sharing over stealing from the thief. Charles oyina eddakiika yangu watufulume Tina pillars 7 ziyazimba katongo mwagwa ono mugenzi nga mulimo gwawe gwakubuulira abantu ba bulijjo kasita tuwe bakatulo ayayogeranga kasita tuwe bakatulo sono atayina kyakulya atayina fees abaana ne health system kasita tuwe bakatulo ebera byonna biganye tuwe bakatulo. So these were the pillars. Kakati watandika okubakuba amasasi ate nga baana security is tight, security is guruguru bwe batandika okubakuba amasasi ne basaba reinforcements ze 99 zoba dollar convoy n'ebirala. Kakati abakuba ava munda bagenda kusaba ki? Because now that's the crisis. Ona badayagala convoy ya motoka 2 yasoko yali omulimo gwe gwali gwakubuulira abantu kasita twebakatulo onagira abaawo munnange gye yatujja wala you forgotten our history. Kakati bwe bamukuba ne bakuba abantu obutayimbwa nagamba tugenda kubinoonyereza security is guruguru kati bwe babakuba mutongere security ne babawa security na babadde batya abantu. Kakati ababakuba bavawa munda kakati bagenda kusaba na ono that's guyaka information emukati ku biggest question finance lwaki tenaleeta full budget leeta ku agenda is how to pay wages for the army. Kwanga wages z'amagye this financial year omukulu okusasula yakotuddeko classified n'aba wako billion 3.39 kati wage negenda ku 900 billion. The question is 1 trillion ujijo kutula so it was cheap okubera ne pireno than okubera ne committee je twaberanga nayo kugombora ya RC n'ebirala. Kakati enda bakuba oja